Kooti y'omulamuzi akulira kooti ento e Masaka eragidde akalulu akakuba ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Kalungu East kaddemu okubalibwa. Ekifo ekyo kyawangula munnakibiina kya NUP Yusufu Kiruluta Junior Nkeretanyi mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno, wabula yaliko minisita w'ebyokwerinda Vincent Ferrerio Bamulanga Kisempijja owa NRM teyamatira, bw'ato kwe kwekubira enduulu mu kkooti ng'ayagala okubala obululu kuddemu mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino kitegeezeddwa nti abakulira ebyokulonda e Kalungu batudde okukola ku nteekateeka ez'okuddamu okubala obululu. Ebisingako ku nteekateeka eyo tujja kubikutuusaako mawulire gaffe agajja. Ebyo nga biri biti okubala obululu kutandika essaawa yonna okuva kati okwetolola eggwanga ng'akakiiko k'ebyokulonda kabala obululu obukubiddwa olunaku olwaleero nga bannayuganda balonda abakulembeze ku muteetera gwa gavumenti ez'ebitundu. Olwaleero bannayuganda bakedde kulonda abakulembeze baabwe ab'ebibuga ebiri ku mutendera gwa munisipaali ne division eziri ku mutendera gw'ebibuga ebinene city nga balonda bammeeya b'ebibuga n'enkiiko zaabwe ezigenda okukulembera mu bitundu ebyo. Wabula okulonda kwa leero tekujjumbiddwa bulungi okusinziira ku getujje mu bibuga eby'enjawulo, so nga mu bitundu ebirala ebaddeyo ddukadduka ekiwaliriza ab'obuyinza okunyweza ebyokwerinda n'okutangira ebikolwa eby'effujjo. Wano e Mengo ku luguudo lwa Wakaliga embeera ebadde ya bunkenke era poliisi ewaliriziddwa okukuba omukka ogubalagala okugumbulula ebibinja by'abavubuka abaakazibwako eggaali abazinze polling station ne babba obukonge bw'obululu awamu n'okunyaga ebintu okuva ku balondesa. Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abalonzi n'abalondesa muzimu ku polling station mu division y'e Makindye bwe baleese obululu obutalina kubeera mu kitundu ekyo ekiviiriddeko okulonda okulwawo okutandika. Wetujjidde ku mpewo ng'okulonda ku polling station okuli Nyakinyuguzi, Boston, Kigaga ne Kosovo kwatandise dda, wabula nga okulonda mu kitundu ekyo kwaluddewo olw'ebikozesebwa ate okubuzaabuzibwa. Kyabasa ekitegeddeko nti obululu bwabadde buleeteddwa bwabadde bulina kugenda mu Salama A so si mu kifo mwe buleeteddwa ekya Salama B era ng'ekyo kitabudde abalonzi. Mu division y'e Makindye abalonzi balonze ba kansala bokka oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okujja abantu 11 mu lwokaano ku kifo kya mmeeya wa division eyo era nga kalangirira munnakibiina kya NRM Yasin Omalo oluvannyuma lw'abalala okuwandukulwa mu lwokaano. Abamu ku balonzi mu kitundu ekyo Kyabasa beesanze ku polling station ez'enjawulo, bino bye babuulidde laadiyo y'Embuga. Erinnya Bukenya Joseph kulonda kutandise era kuba nti abantu bakyali ba musoolesole bakyali batono. Prosesi y'okulonda olunaku olwaleero ku makya wali twasonye okufuna okusooka okusomoozebwako akakuba akadde kaagala okutonya naye kamaze ne kaca. Abalondesa bo badde bakedde zaagenze wera ssaawa emu nga weebali, naye challenge tufunyeemu nti bagenze ne baleeta obululu bwaleese bwadde bwa Salama A ate nga ffe tuli mu Salama B. Kati kyaleetedde abantu amu abadde bakedde okujja okulonda okuddayo ewaka. Ate obuzibu buli nti process y'okutwala obululu butwala okunona buli obwaffe etuttemu akabanga. Abamu ku balonzi mu bifo ebironderwamu mu Makindye Ssaabagabo beekubidde enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda olw'ebimu ku biwandiiko by'abeesimbyewo biyite DR foomu okuleetebwa n'ebikozesebwa mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kabadde kalambise bannansi ku nteekateeka ennungamu enaagobererwa mu kulonda nga muno mwabaddemu okuwandiika amannya ag'abeesimbyewo ku DR foomu zaabwe okwewala emivuyo. Ekimu ku bifo awalonderwamu mu Makindye Ssaabagabo ku Gangu Medical Center Compound DR foomu za Yusufu Jacobo Kakanika ne Serunkuma John Bosco Gabuzi muna NRM tezirabiseeko ekitabudde abalondoola ebyokulonda. Mu kwogerako ne Kyabasa Sadaati Mukasa omu ku balondesa Eggangu Busaabala ategeezezza nti ensobi zino zandiviirako abamu ku bavuganya obutakkiriziganya n'ebyo ebinaabeera birangiriddwa.
kakati kweyo eni tunaki babiri nga ba candidates okuli Yusuf Job Gatanika nowa NRM Galabuzi tebalinaako byala forms zaabwe kopi ezazze kyokka ate ku ndala zonna tufunyeko nyanga zonna copies 8 weziri ate ne tufunamu endala 3 nga zimisinga copies nga original copy ne box copy awala wamisinga report copy awala wamisinga polling station copies. So bwe butubiri nenga tukyagezaako kwongera okunoonya biki ebiyinza okuba nga birumira mu kaluka sibirungi kakati ate era ndowooza tulina omulimu munene n'okukebera obyala foomu z'abakansalazi kuba bwe kiba nga kirabikidde waggulu wa meya ate no wansi tomanya emizannyo egitera okutambula nga gifaanagana oba ensolo zisobola otambula nga zifaanagana tosobola kwesiba kweno gy'ozudde kuba gwe gy'olabye. Omukulu w'ekika ky'enjovu Omutaka Mukalo Ssaalongo Ssesanga David Sylvester yeyanzizza nnyo Ssaabataka olw'okusitulanga eddoboozi okukunga Obuganda okubeera obumu bw'atyo n'akunga bazzukulu ba Buganda okuwulirizanga eddoboozi ly'empologoma. Omutaka Mukalo abadde ku butaka bw'ekika e Kambogo mu Busiro mu nsisinkano ne bazzukulu be omubadde okumanyagana saako okukuba ttooki mu ebyo ebikolebwa mu kika n'okukumaakuma abazzukulu okubaagazisa emirimu egikolebwa mu kika ky'enjovu. Abazzukulu mbakuutira okunywerera ku nsonga y'obumu n'okuba abawulize eri Ssaabasajja Kabaka baagaliza omwaka ogw'ebibala kola ennyo nziramu okwebaza abataka abakulu b'obusolya abazze ku mukolo guno era mbakakasa nti nga bulijjo mujja kunyumirwa obugenyi bwe muliko. Katikkiro nkwebaza alipoota y'enkola y'emirimu ey'omwaka 2025 gy'otwanjulidde ne bye tutuuseeko. Wano mbasaba abazzukulu mwongere amaanyi mu kwagala ekika kyaffe buli nsonga Katikkiro gy'akoonyeeko mu lipoota eyo era tukolere wamu okumalawo ebisoomooza n'ebyokussaako essira ekigango kyaffe bwe kinaggwa kyakutuweesa ekitiibwa kinene nnyo. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ate ey'omukubiriza olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya era omukulu w'ekika ky'Ekkobo Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba awabudde abalina obuyinza okubukozesa obulungi n'okwongera okukuuma emirembe mu ggwanga. Alina ekkondo ly'obuyinza mu Uganda kowoola akolerere okuzimba emirembe. Oba oli wa LC kolerera okuzimba emirembe. Oba oli wa maka kolerera okuzimba emirembe mu nsi yaffe. Oba oli pulezidenti wa Uganda kolerera okuzimba emirembe. Kubanga emirembe gizaala mirembe ate ttima lizaala ttima. Okuyisa bannaffe obubi kuzaala kuyisa bubi. Bw'onkuba omuggo ne gunnuma mpulira nange njala nkuddiza omuggo ne tuyinza kukomawo ku ekyo kitekituyamba n'akatono n'akeddagala. Tukolerere okuzimba emirembe tufaananeko ng'ensi endala ze twegomba ate abamu ku ffe gye tulowooza nti tuyinza okuddukira singa tuba tutabangudde embeera y'emirembe gye tuba tulimu. Ye minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka muzzukulu wa Mukalo w'ekitiibwa Kootirida Nakate Kikomeko asinzidde ku mukolo ogwo n'asaba abazzukulu okusoosowaza ebyenjigiriza era n'akuutira abavubuka obutakozesa biragalalagala. Ku byobulamu jjajjange ebibalo bitulaga nti abavubuka baffe bayingidde nnyo ebiragalalagala. Kyenjagala okwogerako wano bazzukulu bannange mwenna abali wano n'abazadde mwenna bazadde bannange abaana baffe abato abavubuka abakula nammwe abavubuka abali wano ekigambo biragalalagala kitwonoonye ne kikutulako omuwendo gw'abantu abaali badde ab'omuzinzi. Olumu obulwadde obuvune bw'ofuna nga togenda kuddayo kubeera kyekimu mu bulamu bwo. Kati nkubiriza okwewala ebyo ebiragalalagala ebyengenge mugende mwekebeza endwadde ate mwejjanjabise